Inside Story Uganda, real source of political updates. Tamale Mirundi yatusedda kasitowulira akayimba ka mukyala wa mutabani we Spice Diana ngata munde tirangako bakutya yagamba anti hapana tefe tichako nendongo naye ate nze siringa gundi yagamba nti emundu edde ku gombo togizangayo wadda akatono tesobola kuddayo zonna otambula nazo pisto otambula nenene n'entono naye simulabangako naye omwana yayiiya akantu kano akakonavero eyajja ne Professor Nazero Professor Nazero ye professor w'amagezi olukiiko lwa America Congress ku viruses eyajja wano kumwaga ne Magola nti babbi Kadaga byatwalibwa president ayakola kano era ko bw'okateeka mu ngalo zo buli gwenkawaddeko yenna ko kakalirawo sibyo sabuni na walaki anti yebo kugendayo baba bagamba yakola ddagala liwonya era kankakati yali tugamye nti ligema liweza ba media bebali bakikoze bati Dr. Gondi na Professor Nazir yajja mu Uganda na wandikira abaheresa abantu wali yajja he has come to solve a problem. This is your problem in Uganda. Whoever comes to solve a problem omusajja yali mulago ngakola amagulu gano artificial legs nga katunde emitwala 5 mu kifo ky'obukadde butano bambesasi mugende mulago mbolize and you don't know your country kati omugulu ono bamukube sasi nafa yafa bamutakola magulu gali cheap bafiriza yes you don't know your country nzichobola bambagamba nti bw'osoma China chairman Mao yeche yakola nga zembo yenza fortunately for him wali byali alwana nabo bayina gye balaga bagenda e Taiwan era for many years Taiwan nga iri recognized by China, by America yayita Mao yayita bakagese munye mitwale eta tai bayita bebo za kubona n'abasala k'emitu na building system empya system zawa nekiziremeseza zijjayo bali abakadde ne babate ati munyina kati group empya y'abavubuka tegwanga kimwoyogera nti abaana 10 babatire bweru abawala nebula wayogera n'ogamba nti abaana babadde batta abantu malwaliro organize naye lwali kusawo nyamba ina gye bagenda okufuna sente ezaloya bwemutampaako tambwebe kutte katate bakuwako ng'osirika kadde mutulabula emyaka 8 nabakuba nti bannakalema bategeera nti gundi business njimanyi ne bankuba banzije ku Museveni ne bakola kimu ngende waffe envune mbakubye emyaka 8 the longest resistance in Uganda's history ya Museveni ya myaka eki kati musasule kwa business ya mwenje kubi buli kamuko nanka kubi mugenda Hague omanyi nti waliwo abantu 5 bagende Hague sajja be Hague bayinsistinze nti mwetu baagala wano batembe mulimu ne minister batembe nenze nabagambye ekintu kimu sijja kuba wako bujulizi wadda tayo nanjina okuva libatandika okukomachi and they attacked my wife nemba yola abatta bakazi nabayola ne bamudamu ogwokubiri nemba yola mbiye mnoti ejoko kakati yife country embwa ebase giveeku mumulye sente babagulera mumuli bagonde nnyo kakati mbagamba nti yowa problem eri eki eriwa problem mugende musoma akatabo bakayita America at war. America at war ndoza mwekalimu Aristotle nti government bwe balwana mu Iraq America yakutulamu emirundi eki Condoleezza Rice Bush yali amwesiga nnyo era kuba mu Africa mwaliwoza nti yali muganzi we Condoleezza Rice yalina PhD mu security so Bush listened more to Condoleezza Rice era yali amuwadde ne permission
okugenda nga mu office of office anytime she wants. Kakati ate nga mu government yemu mulimu Gond, Secretary of State wa America, George Powell, a former equivalent of your commander. Kati wano olowooza ti former commander ne yabisoma mu university olowooza president yali badde awulirizaani ku lutalo. Antono yali atobyeko oli abimanyi bya mu bitabo naye ono kati ate Bush yawulirizanga wa mu bitabo. Era basanga ebifaananyi bya Condoleezza Rice bingi mu maka ga Gaddafi. Aba psychology abatali bammwe abasoma psychology ba professor ba psychology ne bagamba batya? Ne bagamba nti Gaddafi abadde admire nnyo omukazi ono. If you cannot reach a woman you admire or a person at least mutimbi uteeka ebifaananyi bye. Nti waliwo omukazi ayinza okuba nga asoma amawulire oli naakishinga TV. Waliwo bwe tulaba. Yes. You cannot reach her but you admire her. Kyogamba Gaddafi yayitisobola mu ate yali amusobolako. Haina sente. And you admired her. Kakati mmwe problemu yammwe mu gavumenti eno mulimu agirwaniramu ng'ate mugezi nnyo ng'ate akolagana ne Ssebbowa owabukedde nekkulubya ne ziribagwa olwatuuse alwana atya. If you want to know ti mu gavumenti ya Museveni mulimu agirwaniramu agisi munabaga erimu ekitambo. Let me tell you, bwe bakwata Bobi Wine mu Arua baga nti yabadde n'emmundu bwe bamutwala mu kkomera zaaliruddawo. Tell me omukazi omupoliisi yaga nti Bobi Wine yasangiddwa n'emmundu wa Mukasinga. When the case progressed, did you see these guns? Kyali kitegeeza ki? Ti oba walimba nti Bobi Wine yayina emmundu nga teziriyo omusango mufu. And it happened. Government eno bwe yali yakajja Gondi yali amanyi Museveni. Paulo Muwanga yali abaddeko naye mu lutalo owa yabaga nti Museveni bwakwata power ajja kubafuuga binywa. Kakati Paulo Muwanga nayagala awambe gavumenti ateese ne Museveni akiyiwa teyagenda pistoks zonna nazifrustrating. Yali amaze okukola experience ya UNRF, had been vice president, yali abamanyi nga nze bwe mmanyi bano sisobola kukola nabo. No, bamanyi nnyo. Kakati waliwo ekibiira nga bakiyita kiri muttu bategeka okuwamba gavumenti. Baganda baminisita mwalimu Nyanzi, mwalimu Gali Emiryango yali akulya Fedemu, mwalimu Kayiira, mwalimu eddoboozi lyali liwulirwa ng'eri akalina Nsubuga, mwalimu omusajja nga bamuyita Gundi Kyalwazi, dokita yali Gundi Lubaga mu ddwaliro, Kasirye Gwanga n'abayingiramu. Nyanzi yali Misakamasi nga waddepe nga Wambogo nga ne Kasirye Gwanga Wambogo. Bane balowooza nti Kasirye Gwanga musiru asobola okuwamba gavumenti. Yes. Era bwe bakwata Tumukunde ne baga nti vision monitani batuukira Kasirye fena banatukwata bukwazi nenga nti gwe nakubira Kasirye nemuga nti gwe bano bakutwapinga. Fena banatugana okwogera izete kwogera era nga Kasirye Gwanga bali baleke ebyaddirirawo nga amawulire gakuba kabukete kakuba kakulumya kakuba kandi kakuba kubago you don't know nti bano kakati Kasirye Gwanga yabalikoodinga bwe bagenda mu kooti basalawo basirike busirisi. They don't talk in court. Why? They knew nti bali balikoodinze eyawoza omusango ogwo yali Kayondo omugenzi. Bwe batuuka mu kooti tebayogera. Kakati Kayondo n'abuuza, Kayondo yagenda n'akamotoka akabonobotoyi buddole ng'akamukalamu akalala ng'akakonye. N'omugambo oleese bw'ayise mu kooti. Kayondo naga nti omusango gw'abano kulinga kana akamotoka akakoona. Yes. Uganda interview Tinyefunza said in court
we have evidence that he wanted to overthrow our government. But because we are not like Idi Amin, we have produced you before court. As a lawyer, I know you are going to win in this case. Tinyifunza mugende mubozi kumusango gwa kiri mutu. Era Kayondo yagamba omulamuzi terinya lyo gwanga eri Kasirye amanya ko can you set your names tinze Kasirye gwanga tigwanga kitegeeza kiti revenge wali jawa tiabatta muganda nge bali basatu nakattako babiri omumunonya naga nti my lord sentence this man for murder on his own plea is a murderer. Kasirye namugamba nti Kayondo naga Kasirye gwanga nagamba omulamuzi this man smells banga nti amunyenjaga najja munya kubwati Kasirye amukuba oluyi Kasirye captain is cool kakati ekiri final kyali kiki like where the guns disappeared in Arua. Kayondo yabuuza Gonde omujulizi wabano namugamba nti mugamba mwali coding nti twaba recording sebo mujulizi tubuyina nti katepo kali kakalaki katepo mwali coding era kali kakalaki kali katangavu baga nti kali keru white butepu je bulinga ko du sorter wafanana kakati ira kabakeru mulimu akeru mulimu bwa black koza abasaidi bali descende Kayondo yajje yakatambi kali akatufu nakadabinga ne bazayo akalala bale tobujuliza bale takabula bale takabula yes bakateka nenga toli yakalabide da kabade kawai bali ya center abasaidi bakateka Uganda fighting Uganda, America at war, Uganda at war, security at war. This is not the first time. We have been here for a longer time. Atafwe twatandikira okuwandika amawulire ng'osooka mu kooti n'ogenda mu sports n'ogenda ku rallies nawandika parliament okukamala obukamazi parliament yesemba nawandika akatabo ka sports nakati kakyayimiridde mulindwa nangulira emmotoka nakati ewakaweeri nyabo mulindo no wakufa mwali mumuli bubi ku kipolopolo yaga nti the also no sports schools yes amwana all round nze ngenzo kutuula mu ntebe Somalia gisigenzeeko naye yonna Congo wa yonna Rwanda namalayo emyezi 6 ffe twali amucheya bakulu byabo no ffe twatambulanga a journalist by the time you become an editor oba omaze okulaba ebintu bingi ng'omwana tasobola kuleeta story n'akulimba naye amawulire agamu ga malisi you don't need to train malisi kakati nkugamba nti omusango gwagwa ne bakugamba nti abatta Kawesi tie waliwo yabalaba abasajja abagesu baali babiri baali kugala jaawo n'ebifaananyi babikwata but when they reported to the police they were killed. Otegedde nababuuza nti ebyo bye mwogera era gundi yabyogeranga nnyo byamuyamba nnyo mbayirawo omubiri kazi bwali mu parliament yes nembabuuza where do you get security bw'osupinga naked to your husband nga tonnagenda mu kisenge akyayagala ki yayina ensonga ey'okukisenge yamugamba omukazi luwombo kyovula buno obuwala obukunama bubuliddwa ababuwasa omukazi abaluwombo ate n'oluwombo omwalutta oluwombo tuyitaga nti bampa oluwombo lw'ekisambi nedda oluwombo ebagesi naye gwe n'omanya abakisambi awali akakubampa oba abalusira si luwombo oluwombo means that they bring you something which you don't know naawe olunasumulula osangemu enkoko nkulu naye abaganda bakugambamuli nkoko nkulu luzeeyo nti kakulu kakuba nnyo n'abagerekanyirira yali bamwe tuli amugema kiri mutu kimanyibwa nanyini kyo lwe Luganda nakalege alikakwata alikwata gundi oyo alikwata kulubya intelligence yo nerikwata ababukedde ne bayola ze mbukedde namukwano gwange omwate muwala
tano twala Sebowa teyesangudde mu toyi goli oyo seguya teyapata ku toyi yali akajingira ne mujja atati yasiba yajayidde ne bamutwala ku boda ngo boda nyindo ziri kwa kulu mwezi oba yekwe koyeza mu kuba simanyi